Olutalo lubaluseewo wakati w'omukulu Speaker wa Parliament omukyala Anitah Amongi awamu n'omukulu Mpuga Nsamba era nga bano bagamba nti Mpuga Nsamba yaggiba mu woofiisi n'amulemezaamu ng'alowooza alimu amagezi naye ate gye yongeredde okwetegereza ebikolwa bye n'entambula ze alaba nga omukulu ono alina bigendererwa bye tali ku mbeera ya kulaba nga bye yali amusuubiramu ate byakoze. Kino nno kivudde kavuyo ak'enjawulo n'okwagala okulaga obukulu mu Paalamenti y'eggwanga era bw'atyo Speaker wa Paalamenti omukyala Anitah Amongi n'alagira omukulu Mpuga Nsamba nti ne ofiisi mwe yeeremeza agimwamuke ng'obudde bukyalaba. Maama twali tumanyi eno tetubituukayo, twali tumanyi bo munnange tebalina kye batugamba, naye mukwano gwange muganda wange twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensonga zibafuukidde ensonga. Baali balowooza nti bo ebyabwe birungi, baali balowooza nti bo ebyabwe tebikwatibweko, naye muganda wange Mpuga yagenda okiwulira. Kati eyamulemeza mu ofiisi amuvuddemu, ali awo aganaga talaba gy'adda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni yamugoba dda kwegamba Katonda alina engeri gy'akoleramu abantu ebintu n'ogamba ddala Katonda gy'ali, n'ogamba ddala Katonda akola ebyewuunya, n'ogambira ddala Katonda kati nno tutandise okulaba omukono gwe nti gukola, kubanga bye tusuubira oluusi ate si bye tufuna era bye tuwandiyagadde ate si we biri. Twongera obajjukiza n'obategeeza mu kaseera kano akasembayo nga Speaker wa Parliament akyagenda mu maaso n'okukuta n'okukola buli kimu, ate twongera obategeeza nti bo bagenda kukiwulira. Maama utalo lwasobye dda. Amongi ye yabadde nga bulooka oba ye yafera ssente okuzijjira mu 7 okubeera nga Mpuga azifuna, naye Mpuga kasita yafuna ssente ezo zonna teyasobola kuwaako Amongi yadde olw'ataano. Ssente ezo baafera mu 7 nga bagamba za DA, okitegeera simanyi Development Association we bityo. DA kisikaamu kya DA Development simanyi Association bagenda developinga baani fenaffe tetumanyi, naye nga omanyi nti emitima munnange bo abasajja emitima gyabava mu kifuba kati gyabadda mu nsawo, okitegeera. So Mpuga n'Amongi baafunyemu obutakkaanya nsonga eri ku ssente. Yazzeemu nabba billions of money. Mpuga yakubye ettaamu egenda yoyo muteeketeeke, obubbi yabusomera Mmengo, obubbi gye yabusomera yoyo. Kakati tekikwewuunyisa okulaba abasajja nga mbwa tepama Kakembo ng'avaayo ayogera nnyo ku nsonga y'ennusu eya miliyoni 5. Ekyasinga okuluma abasajja bano Mpuga, Seggona, abo mbwa tepama kagurupu kaabwe, ekyasinga okubaluma nti Mpuga tatandise kati okubba, baludde nga babbi. Naye ekyasinga okubaluma nti akasente ako miliyoni 5 bwali busente butono nnyo okusinziira ku ssente ze babba. Kyekyasinga okubaluma, ekyasinga obbaswaza nti akasente kaali katono nnyo, busente bwali butono. However, si ssente ntono, naye ku bo ng'ababbi ssente ezo zaali ntono nnyo, era ensonga lwaki kiri ekisajja kimbwa tepama kyavuddeyo ne kyasama ekigamba obusente butono nnyo, obusente butono bwe nsobola okukola ki ogula, temusobola nagula poloti waneeno wano Entebbe wendi. Ne weebuuza aggyeyo banka statement ye nga tannafuuka mubaka, yali ezitowa ki eyabadde ayogera ebyo? So kibaluma nnyo kyabaswaza nnyo okubeera nti yakwatibwa mbubbi nga busente butya butono, naye teri bubbi nga butono. Nyongera okujjukiza obubbi bwonna, oba okubya ekinene oba okubya ekitono, obubbi bwonna busigala nga bubbi. Naye wano Munnayuganda olina okubeerera omugezi wakati w'okubeera nti ababbi tulina bangi mu ggwanga, era kino tebakikulimba. 95% kuba kulembese betulina oba kuba
ku bantu abakola mu gavumenti ekitegeera bonna babbi obubbi buviira ddala kumulandira wansi ye Museveni ne bugenda paka waggulu kati ne bwe tunaalwanisa obubbi ng'obukulembeze tebukyuse ne twogera ku bubbi ng'obukulembeze tebukyuse tewali kijja kubaawo kubanga era omulaba Museveni ababbi be we bamukwata oli nga abbye amujjabujja mwene ofiisi n'amuteeka mu ofiisi endala oli bamukwata nga abbye nga oyo mubbi mulungi kasita sente baziteeka wano okitegeera talina kyakolera babbi ensonga eri emu ye ne famire ye be bakyasinza okubeera ababbi obubbi buviira ddala ku mulandira gwa Mwami Museveni gye buva kati omunnayuganda olina okulwana ennyo okulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga olina okulwana ennyo nga okulaba nga tuteekawo Kyagulanyi Bobi Wine yajja okuleeta amateeka amapya agajja okukugira obubbi kino nkibabuulira omubbi akwatibwe kati nga bakwate Mpuga nti obadde okolamu obadde obbye sente y'omiwa omusolo nga balina okukusiba emyaka 2 on top of that ebintu ebyo byonna bikwatibwa biboyebwa ne bitundibwa sente ezibivuddemu ne zidda mu gavumenti oba ne zidda eri abantu awo tujja osobola okulwana n'ababbi naye wa bino nga Museveni yakyatufutubaddeko tugenda kwogera ku bubbi twogere ku bubbi twogere ababbi tebikyabalya twogere ku bubbi tukole tutya ababbi naye nga babbi bonna babbi ba MP bonna babbi kasita obeera nga occupyinga office mu government bonna babbi ebyo byonna biyisa supplementary budget basiba bayisa ebitali mu magezi ebigundigudu basiba bayisa babbi kuba nabo babeerako n'omutemwa gwabwe babbi ezo supplementary budget bakimanyi bulungi zibayisa za kibbi bakimanyi bulungi panati taliyo bya kibbi bakimanyi bulungi simanyi enegundi yakavaawo yani oyo simanyi UEDC simanyi oyo umeme yakavaawo sente zebakutte billions of money okuziba simanyi okuzibawa bakimanyi bulungi bya kibbi naye bo tebafaayo olw'ensonga we babiyisa nabo babaako n'omugabo tebakwatako okumanya abasajja bano bamanyiira akulaga nti mu kawaayiro akawumeme tulina obbasasula mangu nga before apulinga lumu lwansonga waliwo akawaayiro akatukwata banguwa lwansonga kiriko ssente naye ku ishu z'abaganda baffe abavundira mu makomera inga high court yasalawo tebaddamu kubeera nga babozesebwa baki mu kooti z'amagye era baveeyo badde mu kooti ziri civilian awo tewali kawaayiro kabakwata tewali kawaayiro awo era tebafaayo ekyo tekibanguyira wanfuna naye wano akawumeme okuleriisinga billions kitwalo awaliwo akawaayiro akabakwata era banguwa nnyo akawaayiro ako kaleme kubakwata ensonga eri emu balina sente zebafunako kati okugogola obubbi okumalawo obubbi mu ggwanga Uganda okwetaakuluzaako obubbi tulina kukyusa muntu ali mu ntebe ennene yalina otoviira Museveni yensibuko y'obubbi mu ggwanga Uganda yensibuko y'obubbi buviira ddala ku ye gwempaayo omubbi omu gw'omanyi eyali abonerezeddwa mumpe taliyo nfuna naye abantu nga ffe kati wenjogera kibanguyira olonze we bankwatako ntulugunyizibwa mpisibwa mu mbeera embi n'okusinga bo ababbi gye bandiyiseemu era ababbi bo bakuumwa bugombe mu ggwanga Uganda awo ababbi mubimanyi bye tuzinga tubyogera esege okumalawo obubbi mu ggwanga Uganda nkiddamu abana Uganda wano wetulaga kwebeereramu kalonde
kakuume kalwanire protest vote tukyuse obukulembeze bana basajja amanyira bonna ne bemulaba bali mu kulwana bagenda bayingire parliament simanyi bikoze bitya bonna babbi abo bonna Elias Lukwago babbi bonna ba politicians bonna babbi wala boli kweyita Toto Warod nze Toto Warod era kati di Toto Warod ne Toto Warod alemede mu parliament babbi nchwabu ulia chino babbi wamala okubba nga bajja mu nkuboza parliament nga batwasamira kakati olaba era kakati kakati olaba nzege owewonya babbi mu police ejjudde obubbi parliament wajjudde obubbi kitongole kya mwezi wajjudde obubbi executive ejjudde obubbi babbi oko kimalawo Museveni alina kgenda kino kibagamba yandoza era obubbi kasita gavumenti ya Kyagulanyi eyitandika buteeminga nga tulwanye onfuna ojja kulaba nga ne parliament tekyali yakulwanira naye essaawa zino parliament yakulwanira oza bakwagala nnyo bagenze kuteeseza bagenze kubba parliament. It is a criminal sin. Ekyo Kyagulanyi yakyogera nga talina mubaka n'omu gw'asosodde. It is a crime sin parliament. Baba bagenze kubba. Naye kasita walitandika obuteeminga nga Museveni avuddeko gavumenti n'etereera ojja kulaba nga mu parliament eyo abantu tebakyayagala kugenda tebakyagirwanira. Era parliament ejja funa omulamu omutuufu eribeera ku mulamu omutuufu gwa kuteeseza abantu gwa kuweereza abantu bano babbi bubbi buli mu parliament obumanyi kutidde ne olaba abalwana ennyo bangi ku bo beefuula wano mu feesi babalaga nti baagala nkyukakyuka naye ng'alimba alaba akalimu Kyagulanyi agenda kamalawo musajja azze amaliridde akalimu k'obubbi akamalewo buno obuvunaanyizibwa bubwo Munnayuganda obuvunaanyizibwa bubwo kitegeera